asula sente milioni 7 ebyapa byo ndebo oyagamba yalina mu kasente ke ate kasoka muwana nti mu bakazi be nalabye gwo muntu omutuufu kali akayimba linda kali akayimba ko kajokera Mayinja nti mu muntu alinga gwe alina kwagala muntu nganze lekesongamu Leka Mayinja kataja kagezi nnyo era wena wuliriza story eyo nengamba Mayinja yatukola bubi Mayinja singati yatagaatagana mu byabufuzi n'agenda eggomba neyesimbayo eggomba ne kuba president abusobola ku bwongo toba ndi abantu bafeze teriyo muntu yayafeze nga Mayinja bwayakola musajja mugezi nnyo talent yagitta yayingira mu byabufuzi ebyekisiru talent n'agitta agamagezi ogepankako nosoko wana omuntu nti omuntu alinga gwe alina kwagalamu kesonga mukati n'omukazi n'agamba kituufu nekamugamba nti wallayamu yegwe omuntu gwe mbadde njagala. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awe wa mukwano gwange nsanyuse nnyo okuba nti ngenze maaso okuba nti mbeegattako agaliwo ye YouTube channel kwoli abasiddi omusunsuzi ali erinnya n'olunaku olwaleero ankomyewo n'omukulu Bukenya media wabula this time round obadde togenda kwerabira ogambe nti ndokomyewo n'obote nedda olinga agamba nti omukutu gwobote obote yasinga okubeera kalinga obe yagugula mu seyaz agenda n'atuula muli n'omutwe gwe naye kati gwe okimanyi ti nno omaze okwanjolooba okimanyi ti nno buno bana abalina bu TV buno bu 14 obwedda mwami obote nga yatudde buka 14 wali okimanyi ti nno oyo muntu abatalaba bulungi Ombirize ziba zijjudde mu sikulini. Nzanya alina omutwe oguli self contained. Guliko akabalaza, guliko ne dashboard. Nengo bote nkubuuzizzaako. Ainafuna tawulo gusimula. Weyanjulira omulabi bote nkubuuzizzaako. Webale kwogeza mazima. Ayogera mazima. Olese enjogera egamba nti nno abalina emitwe eminene tubeera n'amagezi. Yedda balinga balowooza. Lulinga bagamba omuntu omukalu omutwe gw'okugejjera bwereere. Naye kati we ngenze nga mmatiza abantu nti tife abalina emitwe eminene tulina amagezi kubanga toyinza gamba nti n'ebintu ebigenda ku 1200 ebigenda ne ku ffuso. Ase bwe kiri. Kati fe ab'emitwe eminene ffe ffuso. Kitegeeza tulina obwongo bugazi. Lamusa ku bantu tutandike. Balamusiza nnyo mwene mwene abagiriko. Omukulu wa baso omusunsuzi mwebale mugoberera kusula motors. Sula motors wetukole David yeno tusangibwa no Makindi owulira Sula motors kiba kitegeeza nti nno tutunda mmotoka ita ku kalenda okiriremu wansi then opposite Africa Oil obo tuse kusula motors wojjo tusanga fenna kale aso embeera no bwetyo bwegenda maaso n'okuba nti yetambula mu ggwanga kuzimu ku nsonga ezibadde zigenda maaso n'okutambula awiki ewedde twagenda maaso n'okufuna revelation okuva ewa mwana mulenzi Patrick Mulwana goyinza okuyita alien skin ng'agamba nti Nkwakyo festival egenda kubaayo wakati mu kuba nti egenda kubaayo ku lunaku lwe lumu ne mwana mulenzi Betegese lwe yategese enkuuka gwe ng'atunuulira ensonga Nkwakyo festival olowooza enaabayo bateebeeyo. Nkwakyo festival tetundaba kumanya kituufu oba enaabayo naye nga alien skin yayinza otukakasa otubulira lw'enaabayo yalwogera nga 3 n'ekifo n'akyogera ekifo ekyo kiyinza obutasoboka kati gye tugenza ate Nega Nkwakyo okubeera ekwasa tumulumu tekirina sitaani olunaku lwa bivvulu ekitegedde bulungi olunaku lw'abantu abayingira mu mwaka abamu bagenda mu makyaki abamu bagenda mu loogi abalala bagenda ku street ekyaki ng'ogiyingirirawo ffe twagendangako street ku Garden City mwayo kyange ebipiira kulaba biriroliro naye nga wali kifensi nga wali eggaali ng'era bw'ogenda nti ogendedde ku bodaboda okumala otalina wadde 10 pozi ng'oli mu mmotoka ne weerokingirira mu mmotoka yo osurvivinga so omwaka guyingirwa mu ngeri ey'enjawulo. By the way, over the weekend nalabyeko ku bajjo nga yakakasa Nkwakyo festival ng'agamba okusinziirayo ku information ye ebyaddala egenda kubaayo
bajjo kanenga kati bajjo ali anywa omwenge ate nalirako n'embizi kati ebiseera ebisinga ebintu ebiwo bigatta n'obwongo bumanyo bwe kyekyakuntamya bwe tuba tukola ogenda okulaba gwe bivuddeko bwe tunoze ebbali bajjo naye alimba bulimbi akimanyi bulungi bajja kitufu kuba yagamba nti sure deal yagalagaana enkwaki egenda kubayo according to him nagamba ye buli kimu yafunye inside information kati abakiina enkwacyo tenda bakumanya kituufu wawe egenda kuba nenge enkwacyo gyeri kati nga tukyali ku kyabajjo n'enkwacyo okuba nti egenda kubaawo waliwo embeera kati etandise okuba nti erabikawo ennaku zino Alienskin okuva we yajja alaze nnyo abantu nti omuyimbi osobola obeerawo nga teweetaaga promota nga teweetaaga na munnamawulire bingi byakyusizza oyo Jesus wa music bingi byakyusizza asobola okubeerawo nga tewali munnamawulire olw'ensonga nti nno ye yajja na TikTok okitegedde bulungi ekintu kye kyonna n'akizimbira ku TikTok bano abayaye ne bamwerippako bano obategedde abo ab'obukofiira ne bamwerippako musime tuli mabega wo tugende ku Freedom City ne bamwerippako n'abagamba nze sagala kwerippa ku muntu yenna ne batandika omuwa amagezi bano omuntu ogutalina matu n'amukubira essimu amuwabula owabula omuntu eyetandikira music we eyegendera mu studio right yawabula nze right yawabula gwe nti twagala kati tukuteeketeeke otandike okuyimba nikola booti ne booti owabula omuntu eyiteddemu ssente tomanyi studio kigi yagenda tomanyi ngeri gikyapika music we tomanyi nnyimba zayimba yaziwandiikirawa bugwe okuba essimu mbwe omubuulirira bazaake ne babuulirira naye mupya ow'ekyalo ne babuulirira kati nga njogedde ow'ekyalo n'otemereza kimanyako nti lumbu ye bamusiba zaake yagenda ettaka ate ne bamufera sente zimu ze basoda nga yagwa mu baloya yalaba bazungu ne bamuleetera abasajja nga bwambadde amasuuti alowooza buloya kumbe agudde kuba kutunzi b'ebyalani beeyo kuba bbangale beeyo oyo wakyalo naawe tasobola kuwabula na mu kibuga era nawulira avuma ne MP omulala musimeyo malaya neŋŋamba zaake talina kiddako yafuna bufunyi mukisa nti eno mbuyaga ya byabufuzi ka ambulera naye nafuna nayitamu ninga talina kyangakkulu kyayinza nateeseza ggwanga nkola naawanti era kintu kasombadde kyakubuuza kati Alienskin akyusizza ebintu bingi bukyajja akamanyiro konna akali mu bayimbi akajjeewo bino mbusimiwe ya boycotting simiwe wagira Museveni tukubodde abijjeewo okategedde bulungi musimi Bobi Wine yasalawo okola ekivulu kibeere successful abijjeewo akimanyi nti asobola bulungi okukola ekivulu kati muli mu mukono gwa Bobi Wine ekimirirawo nekibeere successful naye nti era kye yakola kyalimu omukono gwa Bobi Wine ekyo Bobi Wine yayindosinga abantu babiri yayindosinga Palaso na Alienskin ng'omuntu ategeerera yakolesamu akyamagezi nga Bobi Wine leero yakoze ekintu ekyamagezi yibona yaba posting anagamba abagenda mugende eri buli omu nayogera biki byamukoledde Palaso yanyimbirako biki Alienskin biki mwana wa geta ze mu chance biki ninge niwe yatandi yogeddera abantu bandigenze kubanga era olwaba be yayogera kira ne batajja byotayagala kuwulira kati owulira ofa obutuka ennyuma lwaki wagenze wayekolera nokola interview ng'ogikolera kuyekolera nayogera byoyagala okuwulira gwe badde ozzeeno ng'omanye oli ku mata wazze kunona mata osanze buugi oba tugenda otuwe kyokyo okategera ali kati tuli ku mazima Alienskin akyusizza ebintu bingi mu music kati asazeewo nti no talina kweguya n'abapromota kyova olaba yagamba nti Betegese enkwacyo ngisazizzaamu kati Betegese waba ayagala agende maaso n'enkwacyo abayimbi abali enkola bangi bamooti abakuŋŋaanye akole ki akole ekivulu akole ekivulu naye akyusiza ebintu bingi naye gwosuubira tekigenda kukosaamu tekikosa mu mbeera yonna enkuuka no sooka ove ku nkuuka business ziri bbiri ey'abapromota n'ey'abayimbi ovugize kyendowooza buli omu yeetaaga munne yagalagana nekyo olina okumanya nti mu Uganda emitendera egyo tegiriimu kyova olaba otuuka ebweru osanga manager ng'asalawo nnyo eri omuyimbi mu Uganda ate omuyimbi yafuga manager
gwe kyo tokimanyi omuyimbi n'akeera ku makya Shiba n'agamba ngobye gundi omuyimbi mu Uganda yafuga manager ninga kyandibadde nti nno manager ayina ofuga omuyimbi kyobola mu Uganda mulimu manager omu Jeff Chiwa je manager gwolaba kozi nabano bagundi bano Swang 7 beba balinga ba manager abatuufu bokka mu Uganda nti yagamba ti nno nakuwulirako walinga omumunya waliko manyo okuyimba jangu nakoze sendagaano ze nadde ziba zifevalinga ye ninakuteekateeka mu ngeri entuufu noba ng'oli under him bakategedde bulungi abalala nabo abayimbi abalala be banoonya bamanika jangu mumanaginga ogwe tolina kyosobola kusalirawo muyimbi kasagaza omuyimbi ya managinga manager bwe kiri yoli bakutaddewo nti no muyimba ne basenga nywedde enjaga ntamidde basobole okukubira essimu osobole ogikwala tewaliwo ensonga ndala abayimbi be bafuga ba managers ninga kyandibadde nti manager ayina ofuga omuyimbi na wano mu bya music kyandibadde nti no promoter yandibadde ayina omulimu gwe gwayina okukola n'omuyimbi n'alaninga paati ye nga tewali ayingirira munne n'olwensonga nti no tulimu tichampamira ina nagamba who is confusing who the confuser is the confusing okategedde kati biri matankane kyovola bantu nno alien skin asobola okujemera Betegese na Betegese atenda dda mu kuvumaani alien skin nibabeera olowooza obuzibu tebusinga kuva ku mbeera y'aba promoter kwagala kati ate nabufuuka ba celebrities omuyensangi zino kati osanga ba promoter boogera n'okusinga oba bannakatemba nakinaki ekyo tolowooza nti weewava obuzibu social media yatuwa omukisa yatuwa chance ffenna tetwandivuddeyo nze tewandintegedde singa si social media so promoter okwogera libadde mbere naye tekimugana tekimugjaako kutuukiriza byayina kukola nga promoter nti nyina kukola kino nyina kukoma wano kati ensobi endala we yava abantu abo kubanga tebakwatagana bulungi nti edda nga promoter ategeka ekivulu n'akuwako ku ssente oluvannyuma n'azikumalayo banga ekivulu kikoze deposit n'akumalayo ekivulu kiri mu kukwajja naye abapromoter abamu baddukanga emisinde ng'ekivulu kiganya okukwatayo kati byali enskin byayagala okukola ki okujjawo zero balance kyovola bane Dubai yali aganyo genda balance mwagala ku zero okajjukira bulungi balance omwagala ku zero nayo kimanyi nti ennaku zino n'abayimbi badduka kyogala tojjukira ku kivulu kya balamu bino baalimu alien skin ne balamu ekivulu ekyaliyo bambalala bwe baali bategese omusuwi ng'asasula obukadde 250 bwe tolowooza obulumu bapromote beewala nti gwogamba mbuno omwagala zero balance naye ate n'abayimbi balimu embeera ey'obutajja kuba kati ow'ebbaala yagamba nti twakola losi z'amaanyi bintu baabyasa ndowooza bwe kiri nga kooti ekwajja ale kati bapromota bayiza akantu bwakuwa sente nakubuukinga kolera drop kola akalango omusajja era drop akikola notala omuyimbi akolera siti ne drop biba bibiri siti ne drop kitegeeza nti nno ojja kubaayo kati bw'otabaayo kooti ng'ekola ki ate era tetunaba kufunayo mu promota awabira muyimbi nekimunyigamu nekigamba nti nno bakale kituukiridde naye mpulira nkyagala kibeerewo ajazi bayimbi bati mpulira njagala kibeerewo kubanga abayimbi bano nabo basiru kati olaba omuyimbi bw'awulira sente eziri involved kati omusajja bamugaba 250 yasasulirawo tojjukira nti yasasulira yasesema sente omuntu asesema enkoko yetasesema yokka sente yaziza ali kyekugambye nti nno njagala nnyo babateekeko mu kooti n'abayimbi abalala bayigireko omuyimbi agenda nakwata ebivulu nga 8 kati naku za Christmas boxing day ebivulu nga bingi nga naye akimanyi bulungi tajja bituukiriza naye abantu bakulinze otadde drop obulango omusajja ataddemu obulango buli kimu akikoze tozze kati ebintu byetagamu amateeka gakole nti gwe atasobola kukola ekyo biti kivula Bebe waba ategeka ekiwatu niwe oba oyagala otya talina walala walaga atasobola ate kati tavaawo ate kati yabannyini muwavawo Christmas azunga uno nakuberi ne ku boxing day tavaawo okitegede bulungi kati abayimbi kye balina okumanya nti kyotasobola era nzirukira mabega wali Bebe kulu yapangisangako ku pikipiki zino ennene niyamuvuganga mumanyi muvuka bamuyitawo Simba nga ku lunaku nkulu tatambulira ku mmotoka ye
Yenyweza munne bwati. Bibi chaini nene kati endala napangisa endala nga eriko bakanyama bene ba manager bichibichi ninga yabeera kweni nene zino zikunama ezebbeyi nge tayina bwetatuuka mu budde mu Kampala mu region y'Abakiso ninga teri muyimbi mulala. Baida awo wenyini ng'okyayogera ku Bebe Cool. Nalabye Bebe Cool ali mu collectinga list y'abayimbi. Boyinza okugamba nti emabega kaawo babadde ne controversy y'amaanyi nnyo ne Bobi Wine. Abayimbi nalabye Ronald Mayinja, ngenda okulaba ali Eniskini, ani omulala awo David Lutalo, bonna ye tiimu gy'oyinza ogandi gye yategesenga kabiriiti okwedirayininga sayidi eri eya 26 tonkanga. Kati bijje kunze. Bebe Cool aba ategeka. Ye awulira ayagala ategeka abayimbi bonna abaliko. Afuba nnyo okulaba nga ategeka abayimbi abalungi. Era agatta tayagala kumanya nti bono wa NRM oba wa NU. Olw'ensonga ne Zex birangirangi omwaka ogwedde yaliyo. Era abamu abo abasiru ne babuukira ne bagala omukuba. Zex birangirangi ogenda otya n'okola ewa Bebe Cool biki nga balabanga abagamba nti nno oli wa NRM tolina kukola ki kugenda mubali ninga beerabidde nti nabo Miki Wine waabwe yagende wa Bujingo ate nga Bujingo yasinga okuba Bobi Wine tebalina kye baamukola gamba obusiru emitwe emikalu egyo gye gibajjudde abavubuka ebigambo tokozesa nnyo byakuvuma obusiru babususeemuko omuntu yekolera music we Miki Wine yali anonakya yagende wa mu church ng'ayimba luno luyimba yayimba ne Levikso ne bali performing mu church ya Bujingo naye nga ku Bujingo engeri gyagattamu dots n'akuba mu Bobi Wine n'akuba ebituli mu Bobi Wine. In fact tamuvuma naye akuba ebituli mu Bobi Wine ate era gabayogera gaba mazima. Miki Wine kusinzira ku enkola yaabwe nti nno oyo si waffe togendayo lwaki yali agendayo era we yagendayo baamukola ki kakati Zex birangirangi wagenda na performing ekiwatule ate abantu nolaba abantu nga bamuwero kamizi teri bamukuba bucupa abantu nga basanyufu kubanga yaliko esaawa zino taliiko ne luli yaliko nawe olwokimanyi Zex omuziki kubanga era yakola ekivulu ku cricket over ekyaliwo wakira n'omukulembeze n'akangamu ng'atudde n'akangamu naye nga neyalaba audience abantu yabayisa abantu bagaanye ng'abantu tebazze bwe buke kyakuntamya tulina kukola babiri kati weefuula buno twagala ensonga ezimu twagala nziyingiremu mpandiikira nga lisiti byagala njogere ne byotagala njogere nogiyanja kusaba obeere ng'ozuuminga Bukenya ekyo mugamba nti Bobi Wine oba ni Bebe Cool ayita bano Bobi Wine bolaba nti no balina obutakkaanya badde n'akavuyo kanja David Lutalo ng'obeera gwe ne bakusaba abayimbi abataano mu Uganda taliimu Kenzo taliimu kati alien skin ne mwali kati be abantu kaso okola kalango nga abukwe bali omanya nti abantu shwadiru bajja kujja botabassaako abantu bajja banoonya gye bali bajja gamba nza watali David Lutalo sigendayo ali ludda wanti ali kapeeka sibo ng'agenda kapeeka kivula bamukuba mu Katonda ne bamukongokako y'omu ku basinga okwagala mu Uganda oyo omukazi omusajja adda buli ku stage abakazi ono mufumbo amabere gakomeye no bonna ne bajja ku stage nga bamuweweeta omwali mabega omwali maaso buli omu ayagala agabanako kiwagu kunkota okeregedde ayagalwa abakazi bannakyeyombekedde abalemererwa ensi abafuuyi b'emmindi bonna baagala Lutalo goddeko mbu omukuba kibula bakuba oluyimba nti babongoote mubongoote mbwammwe kati abasajja tuyinza beewala tuyinza kwewala David Lutalo kujjawo ate Bebe yakimanya nti abantu abajja ekiwatule tebajja kulaba nze nzekka ekitegede bulungi balina abantu abalala be baagala okulaba tovulaba nti alien skin ayina abantu jangu nti Mayinja ayina abantu bati Mayinja jukira mwe mwamubolavola dda buli watuuka bucupa ti Mayinja majangu oyimbe sajja avudde bweru abantu baludde omulaba abantu bamisinga ennyimba z'Amayinja mfaki na Betegese naye yamukkiriza yagambye bw'oba onaaba onajja nga ogenda kuyimba ennyimba zino wammanga tukwaniriza mu nkuuka si kibi ekyo era Betegese nakyo nkimwebaliza kino kyo si kibi kubanga ne Kasali Kusasira yagamba
aliyene yagamba Mayinja nti kulembeze eggwanga agenda ululinga bali kuserenya naye ennyimba zino na luno toziyimba kubanga eno show yange bw'olikola show eyiyo n'omuyita oliziyimba nyizo oli mukulembeza ggwanga ndi presidential advisor kayimba tebimunyiza kubanga omuntu okuleeta omukulembeza eggwanga mu kivulu kyo si kyangu wamma kitegeera ninze mulese akasajja ne kadda ku stage tekayimba abize byazzeemu nikayimba ebyapa sima ebi Uganda tukigabane kyali kibi omukolo sigwa nnyoko naye gwosazeewo ogutabangula ogupamenya muyita obimuyimbire lwaki obiyimbira ku mukolo gwange owayi bimuyita obimuyimbire so na Betegese yagambye nti ennyimba zino wammanga ate nga Betegese ayagala ayimbe nti byazzeemu ate Mayinja zayagala ennyo okuyimba ati agende abiyimbe abantu bazaagala nnyo olwo message kubange kwatagana Mayinja musajja mugezi nnyo just yeefiiriza mbwefiiriza ninga Mayinja musajja mugezi nnyo mugezi nnyo yandisajja kukulembera Uganda ku bugezi bwali gwe enfera gye yafiiramu omukazi tewagimanyi n'alimba omukazi nti nkuwadde Mayinja atasobola kugaba wadde ekikwanso ninamugamba mbu nkuwadde ennyumba tukole naawe program nawe olusilwalira buki Mayinja n'2,000 zikuwa oyita nnyoko niyagamba omukazi nti nkuwadde ennyumba yiyo n'omukazi nagamba nesikirabangako omukazi n'ateekawo nekeerira kakane kamugamba niyo manyi kati nafunyemuko ku buzibuzibu kangisedde tekansooka mugamba nafunye buzibu okukakasa nti nkuwadde kangise mmanyago omukazi n'agenda naddayo ne ku musawo ne yeebaza n'agamba kino sikirabangako yo n'omusajja omutuufu gwe nali nnoonya n'atwala ente ennume enkoko ne bazirya embuzi enzirugavu ne bazitwala ku musawo kumba akasajja ali ku kafeedi ka laavu eno bwe kalya buli lunaku tekamuwummula waliyo okukakkana nga kamugambe kakati tugisusa manyako nafunyemu ku problems naye badde njagala weewole mbe nga nsasula mpola mpola teri mukazi ayinza gaana omusajja akuwadde ennyumba togimusabye akitadde manyako kati agambye twewole nja sasula nfunyemu some problems pozi nga nawe oli muyaayo oli musege nga bali bula ninga oli mukazi omuntu mulamu owendowooza oba olina kukkiriza eno bwe kalya nekamanya nti no process eno enena kandya enzikute kalya leka kuta bulungi nnyo ekirungi byenjogedde mu puroguramu eno bingi tolina ngeri gyojja bisalaasala wenzunga bwenjogera ku nze mbamanyi musala naye tolinawo ngeri gyojja bisalamu munnange akasajja olwamala okuggusa ensonga zaako kafunye looni yako gyekajjukira kalina looni nga kali mu green nga takkirizibwa kuddamu kwewola mu mannya ga Mayinja ng'ali mu green kwe kutasala wayiteebwa ebudaadiri ebudaadiri kati wayita ebudaadiri n'afuna akasente milioni ze 7 kati n'agenda ginasalawo nti no biwedde n'ebyalaavu biwedde gwe tetuuga ne tukolamu naye vidiyo likulinga amazi okitegedde bulungi nomanya nti no biwedde Mayinja yeyegendera kati omukazi aleeta effoloma lye ekalu ku social media eranze kati manya tino omukazi tategeera kwekugamba yampa nakisa mumanya gange ate neyeewola sasula tandika osasula mpolampola weddiza ekintu kyo golozana ebifo byekyama byali bijamu milioni 7 gwolwokuba atekawo ebifo byekyama omugugu gw'ebifo byekyama gwolowooza te milioni 7 zaali ziri equivalent n'ebifo byekyama byebyo tandika okusasula ssente toddamu natwogerera mu mawulire kutumalira data waffe musome oyita bannamawulire kwogera ku nsasula ssente milioni 7 ediza ebyapa byo ndebo weyagamba yalinamu kasente ke ate kasooka muwaana nti mu bakazi be naalabye gw'omuntu omutuufu kalya kayimbako kajjukira kabenja mu muntu alinga gwe alina kwagala muntu nga nze tekensongamu naye Mayinja kasajja kagezi nnyo era we nawuliriza story eyo ne ŋŋamba Mayinja yatukola bubi Mayinja singa teyatagaatagana mu byabufuzi n'agenda eggomba neyesimbayo eggomba ne kuba pulezidenti abusobola ku bwongo
tulaba nga abantu bafeze teriyo omuntu yayafeze nga Mayinja bw'ayakola musajja mugezi nnyo talenti yagitta yayingira mu byobufuzi ebyekisiru talenti n'agitta aga amagezi ogeepankako nosooka owaana omuntu nti omuntu alinga ggwe alina kwagalamu nekeesongamu kati n'omukazi n'agamba kituufu nekamugamba nti wallayamu yeggwe omuntu gwe mbadde njagala oli muntu okolagana naako olina amagezi nekamuwaana omukazi n'agamba buli kimu ki looza kayirayo musajja kazi yalinayo ekisajja kyeyo n'agoba n'agamba nnyina kweripakkano kati akasajja nafunye omuntu n'agenda ku musawo n'awaayo enkoko n'awaayo embuzi enzirugavu n'agamba ngeyeebaza kumba ali ku kitaala Bukenya otagala ova mu gundi ndadde nkubuuza ku ekivulu kyawo bino ogenda bisalamu byembadde sobola bisalamu njagala abantu bamanye munnaye nadde nkubuuza enkwacho festival then enkuuka an event of its magnitude mbadde nsaba oyogere Luganda ekivulu kyenkuuka ejja byogera ng'olina obote mutekemu enzungu zamu yagala kumbuza nadde nkubuuza nti ekivulu amaanyi ge kiriko ekyenkuuka gwe nga bw'okiraba ono okukeera n'agamba nti nagenda kukizizikako enkwacyo tekirina kyekiyinza kikosa tekirina kyekiyinza kikosa enkuuka erina abantu baayo abamaze emyaka egiwere 15 nga bantu baayo kati ekyo kivulu wakiteekayo ate kigenda kukosa kya balamu ekyoku Sheraton niye enkuuka tebasobola gikosa olw'ensonga enkuuka ebeerako Ssaabasajja Kabaka ayina okuggulawo omwaka buli mwaka ateeka kisunduza n'aggulawo omwaka balina ebirabo bye bawa abawanguzi obondoza mwe mulina ettaka erya buli mwaka kati kiriko kyakola emirandira kiringa ekibiina kyolabye ekyefudisi oba ekyeniyalimu bakola emirandira okuvira ddala ku gurawundi era abantu balinnya amamotoka okuva embalala okuvaawa ne bajja nga bazze ku nkuuka ne basulawo okategedde bulungi katoyinza kugamba nti no ekyo bayinza okukikosa kiina abantu baakyo abawansi abawuliriza ba radio abawansi babodaboda abo be bajjulayo tojasangayo wa iPhone tekino zizibeerayo nabukapeesa so ekivulu kya gundi wakiteekalira kivubu kizibu nnyo okukosa enkuuka wabula kiba kijja kukosa ekya Sheraton ekya Balamu olw'ensonga kiraasi egenda eri olulina ba wakati wa Betegese na Balamu so sina alien skin ate ne Balamu era terulina kubeerawo olw'ensonga kiraasi egenda ku Sheraton si egenda eno mu nkuuka kati nze nakoma ogenda mu nkuuka mu 2-3-2-4 ninge ndi wano kumpi olw'ensonga nze neeraba nti no ndaba nga nayitawo ekitegedda bulungi kati ate waliyo abantu nga bo buli mwaka n'atuuka eyo n'anywa omwenge ogulimu endeku n'anywa walagiwe n'anywa kabiya ke n'awulira ng'asanyuse kati nga nze kwasa tumulamu sikyalina balala wantu wenyinza kgenda wonna mubufu bwe bumu natawakkala mubufu bwe mu bwa entertainment nalabye ne mwana mulenzi MC kati yali akyogerako but gwe guno omwezi gwe yasalawo okubanga akola ki anyuka agamba nti ebyemusi kati kyekiseera ateke wansi microphone abana bamutaddeko eggaali ateke wansi microphone akasabatandise n'omukubira ku stage nti vaayo nagambye kanveeyo abasajja tebanzitiraawo ninga yali alwawo naddo MC kati musajja mukulu bwe buli myaka 5 lwaki okola obwe musinga oli myaka 5 alinga DJ Nimulodi obeera otanga oli munene bwotyo ng'okyali DJ ngotulabaga kiswazaga DJ munene bwotyo figayi abantu balina ssente ng'oli wali mu byuma otakula ngotulabaga biba biswazaamu bw'olaba nti nno omubiri gwe gukulemye okukontrolinga nga tekukyaja mulimu gw'okola resigninga kyekikuntamye kati obimbuuzizza kati obivuddeko okutte ku ttama nawe oba mukola mwe nawe abantu babeera ne gundi neyawummule ono nakola ku Seguya emikisa gyona gyonna ginagizze mu maaso ge n'agaana ogikozesa yakagenda mu Amerika emirundi egi oyagala agenda akola awummule kati yakagenda mu Amerika emirundi egi ng'akomawo lwaki aba akomawo lwaki aba akomawo yandisigadde mu Amerika ega omukisa yagusuula mwakomawo ku TV kufuna 800 mbw'olwokuba abantu bandaba gyegyo emitwe emikalu tulina okufumiitiriza mu nsi muno
abantu bakaize bona bagenze bweru bafunye abakazi bafumbiddwa abantu badukidde bweru ono Masembe ono Yerusa bogere Masembe yava mu bwakansala n'agenda bona bagenze bafunye chance kati bagagga namulindwa bagenze bwogenze mu America mu nsi esinga obulungi ate ovuddeyo mbu okomawo Uganda tovula bakashiba kamuvuma nti weeremerera busiruwe kati MC Cuts wabasazeewo nti yawumudde kye twagala okubuuza nti ddala ayina byateeseteese ebinamubeeza ng'ayina ssente ebisobola omubeezaawo emyaka gibadde mingi nnyo ng'akwasa andi mawulire temuli ssente TV temuli ssente ajja kuwummula tukkirize nti yawumudde agenda kuwummula ebyaddala ate atandika okutawanyanga abantu owaayi mperezayo milioni owaayi mperezayo 5 okategeddeako kati amanye nti yawummudde nga ategese ate nga takyali ku TV ani social capital aba akyakola lasala obukali gw'omusango omuwa ssente owaayi lasala obu gw'omusango olwokuba yakolanga ku supa nali mayira Salobu muganda wo nti olwokuba muddugavu Salobu mulugwala nze ndi mulugwala oli musiru agala kuzoloya lanka oli mulugwala kirikiri mabeero MC Cuts okuwummulako ekirungi nti ndekera abalala naye toddemu tokomewo n'otusumbua tosumbuwe ng'abayimbi obakubire ng'amasimu ngabo ngera obadde okola MC Cuts akoze investments ezimusobozesa kati okubeera kwene ekonomi ya Uganda MC Cuts abadde alina okukola ekintu ng'ekya Douglas wawummula essaawa zino ssente azirina pozi nga ziwasamu bakazi balala ninga Douglas ssente azirina akoze papo pate n'agitwala n'ejjinja n'agikola embali n'agikola MC Cuts abadde MC Cuts obuntu bwe bubadde butonotono tebukwata katoke yakoze kaba katono obusente ofuna bwa mmere milioni 5 kubanga abayimbi alina access obufuna abayimbi ku bwereere kyekyo omuntu tusobola okukola omulimu gwe gumu gwe n'oba mugagga nze nemba mwavu nga kisinziira ku muntu ego gupulaninze togukozesezza ati Douglas Lwanga bakola omulimu gwe gumu ne MC Cuts ni Douglas Lwanga muto ate mugagga olw'ensonga yamanya nti kati bano abayimbi mbakyaza ku pulogulaamu yange ku bwereere kitegeeza nja kugamba nti nja kukyaza naye njagala ojjo nnyimbireko teri muyinza ayinza naye nja kuwayo ka transport kyekyo kintu MC Cuts kyabadde abulamu yandikikozeyo emyaka ng'ebiri n'agamba nti kati mpummudde kubanga alina access ku buli muyimbi omunene mu ggwanga akitegedde bulungi solooza nti ne Bebe kulu yagenza omuyimbirako wano egundi yamusabye ssente tasobola yajjidde ku bwereere olw'ensonga alina social capital we alina erinnya noli alina kyamwetaagako amugattako ni kati ffe tulabanga kyabuzeemukko ekyokuwummula kwe ayinza okuddamu n'asumbuwa abantu singa agamba nti agenda bweru okukolera bweru aba agenda Canada abwali mu ggwanga TV ayinza osigala kuba tebya MC TV yasigaddeko katobedde ogwompa byobedde njagala bya kisiru wetondera abantu okumpa information yanyuzebwa MC ku TV akyaliko ku TV asigaleko naye akozesa ennyo omukisa gwa TV okwo anti akozesa omukisa amagezi eno interview abaagifunye mfo ky'okunvuma apiikingemu ebimugasa nti olina access ku buli muyimbi buli muyimbi gwosobola okukyaza ku kisooyo ngeri gy'obadde omugyako emitwalo 10 tezirina kyezikyayamba ku ekonomi y'eggwanga wabula osobola omukozesa n'omugamba nti n'ogamba nti nno ntegeseyo ekivulu mu Uganda bakiyita bati ABC nga olaba papo pate buli mwaka papo pate ebeerawo ku lido wano Entebbe abantu bagenda balwana bati ninga bagenze kulaba Douglas wa papo pate katalina mu bya papo nga tabirina ko wabula afunye bayimbi bibaze okuyimba ate nga bayimbi abawaye bimafuta 5 kakadde nga olaba enkuuka eyo eyagitandikawo si gundi Peter Simasimba enkuuka gireke si Peter Matema yagitekawo anti kwe okuyiiya nti omuntu ndi ku radio tukoze tutya okufunayo extra ekiyingiza ekirala musajja yali mugezi nnyo n'agamba kankozese radio eno n'eddoboozi lyekasuka tutegekeyo ekintu ne Simba yalinayo ekivvulu bwe kityo ne Bukedde ekya Bukedde FM embutu y'embukuzi nabo balina ekivvulu omuntu omugezi ekyo tuvula Douglas Lwanga naye n'ateekawo papo pate ne Sematimba n'atulimbira mu Valentine naye nga wali okozeyo ku Valentine sifunangayo wadde mpaka katamba lindamu katono opapa ki wali ofunye yakuwayo wadde ekirabo Valentine njagala
twesonde ffe nga babiri tugirwanyisa eveewo kubanga tugifuniramu nnaku obote wali ofunyeyo wadde akuwa ekikwaso n'omukazi alina okukuwa ne bwe bagabanda bwe so kati nga tumaliriza nalabye mwana mulenzi Bebe Cool agenda maaso n'okuba nti ateerayo Alex Muhanja akabega agamba nti comedy store si kyekyali obudde okuba kuba ennaku zino ebadde ya rebrandinga yadda ku lazio waliwo ebbaala bagiyita lazio yaddeeyo ate ndabanga n'ey'obwerere okuyingira kati yabwerere nemunda oyinza ogulayo ekyokunywa omwavu toyingira era oswala wekka agamba no sijjaawo free entry ate ngeno yalinga ya ssente ng'ebeerayo buli wiiki kuuma so Bebe Cool yavuddeyo n'agamba nti ayagala gavumenti erowooze ku Alex Muhanja olw'ensonga abadde awa abantu bangi emirimu which yakitaddemu ne URA ng'agamba at least wewabaawo okusowagana basonyiwe omusajja bamuleka akole ki era Bebe Cool ye statement ye yabadde agamba nti okukiryamu si kwe kwakati URA eri musolooza oluki oluvannyuma naye mbwe tekisaanyidde muntu kumuggyako musolo ng'akyali mu state ezimba. That is Bebe Cool. Era Bebe Cool n'agamba nti agenda alwanyisa gavumenti nti kati wanakyogera direct luno lwe lutalo lwe lugenda okusooka ne gavumenti ng'alwanirira Alex Muhanja. Kati gw'oyagala twogere tutya anti Bebe Cool tasobya no ku saidi yange tasobya naye engeri gy'alwaniriramu Alex Muhanja ndaga bali Alex Muhanja alime kuwa musolo zabadde asoloze eri zonna yazirya kati n'abalala banavayo ne boogera batyo adi ye Bebe Cool kyagamba fine ekintu kyali Alex Muhanja abadde agaba emirimu ate era ne Bebe Cool kyasaba mu buwandiike mu constitution gyekiri nti omuntu bwajjanga mupya mu business bamuwayo oba tax exemption bayita batya byaluzungu ebyo sibitegeera bulungi bakiyita batya tax holiday ne bamuwamu gwomanyi gwoba oyokyezza oyokyezza ne bamuwamu kadde nti sooka weetereeze business ye ekyali mpya sooka weetereeze bwetunalabanga business ye ekutteyo atuuka tuyingirewo ekirungi kasita Alex Muhanja abataganye nti nosijja guweera ddala wabula ajja guwa with time ng'etuuse nga yeetereza bulungi ekyo kikulu naye ate Alex Muhanja si problemu y'eggwanga si mutuufu okutandika okwogerako ennyo tutandika okugamba tuteese ku musolo gwa Alex Muhanja ebbanga lyonna abadde akola lwekuba kusasula asasule naye tatusumbuwa si wamaanyi nnyo mu ggwanga nti wamaanyi nnyo butulina omudisikaasingako omusolo gwe kyogandi Bebe Cool ye yamuyambye nga ye n'agenda n'amukolera n'ekivvulu ku bwereere n'okumanya nti ekifo kyo ekipya omanya nti woteekayo ekifo ekipya olina okuleeta omuntu ow'amaanyi basobole okukitegeera baga Bebe Cool yabaddewa kumerisibwa awapya lazio buli omu yakitegedde okitegedde bulungi n'okuba nti no kyabwerere tekigenda kuba kyabwerere paka olwe mu ntandikwa abantu okumanya ekifo okumanyira ekifo buli kimu ebibeerawo byabwerere ne maaso era bajja sasula olw'ensonga abayimi baleeta alina obbasasula bakomediani baleeta alina obbasasula ate comedy store eyo teri nti nno ogundi yegitegese lazio wabula ono yategekedde ku lazio era baga Alex Muhanja present singa lazio yegamba nti no katutunde omwenge gwaffe omwenge tujja muwayo miliyoni 2 ajayinde ni Alex Muhanja wanjawulo ne lazio kitegeeza batudde tinze kanzije ntegekere mu makaago kitegeeza abayimbi gomanye ngeri jojo balabamu tajja balabisa mu malusu kategedde bulungi olina kirala kyombuuza tumalirize nzindaba tulandaza nnyo pozo yagala tulanda tugende ko ebigambo byonna byowulidde tugende ko mu speech ya Bobi Wine pozo yagala a speech gireke ebigambo byowulidde byaffe babiri ebigambo ebibadde mu program eno yonna tubyogedde kale obedda mbuuza nga nziramu ninga singa abadde tambuuzizza nze sandizeemu era taba kujja wano nze temwandindabye
so bituvunanyizibwako babiri disclaimer tojja gikola bituvunanyizibwako aba nze Bukenya Media n'omukulu Abasi omusunsuzi owagaliwo zingako ebigambo Sula Motors bwetubadde otutundire emmotoka empya n'enkadde tukola bata exchange osobola okubanga oyina emmotoka yo nate tolina sente za Christmas oyina emmotoka ya $2,000,000 jano tukuwe 10 ogende